Kitegerekese nti gavumenti eyongezzaayo ebbanga lya mwaka mulamba ku ndagamuntu zonna ezibadde zirina okuggwako omwaka guno. Bino minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda General David Muhoozi abitegeezezza akakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku byokwerinda n'ensonga z'omunda bw'abadde abuulira ababaka gavumenti weetuuse ku nteekateeka gye yalangirira gye buvuddeko ey'okuzza obuggya endagamuntu za bannayuganda zonna ezigenda okuggwako. Okusinziira ku minisita, kino kikoleddwa okusobozesa abalina bizinesi ezitambulira ku ndagamuntu obutataataganyizibwa saako n'okwongera okwa gavumenti akadde okwetereeza. We couldn't communicate before we did the extension because it was causing anxiety. It's a legal exercise because the ID is a creature of the law and extension can only be done through a legal process as advised by the Attorney General. Kino kireesewo ebibuuzo bingi ng'ababaka beebuuza obanga endagamuntu eziraga nti ziweddeko zinaasobozesa abazikozesa okuyingira amawanga gali mu kago gwa East Africa ssaako n'okwebuuza ku ngeri gye kigenda okuteekebwa mu nkola obanga abalina eziweddeko kibeetaagisa okuziwaayo baweebwe endala oba nedda. Here in Uganda, we might know that it has expired. But when I'm in the other country, sister country, and they find that the ID is expired, they might think that I'm actually running out from my country. Honorable Sebikari alluded to, will it be honored across our borders? Yes, it will, because after all, it's our ID. We put a capping of 10 years. Before the extension, now we are saying 11 years. So it will be honored, but we need to communicate the extension. Minisita General David Muhoozi ategeezezza ababaka nti ekitongole kinnira nakyo kiragiddwa okuwaayo ebibalo oba data yenna eyeetaagisa eri akakiiko k'ebyokulonda obutasukka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Novemba omwaka guno, nga bino bye bigenda okukozesebwa ng'olukalala lw'abalonzi mu kulonda okusuubira okubawo mu 2026, n'atangaaza ne ku kyalemesa enteekateeka y'okuwandiisa abantu abapya mu ngeri y'ekikungo eyalina okutandika mu Juni w'omwaka guno. Because this mass enrollment exercise chair and the members, the contract side has two aspects, the software and the card. And with the guidance of the chief executive of the country and all the other stakeholders, the cards went to USPC and the call of order was signed, Honorable Akoli. So that was done, there's no problem, we are waiting for the blank cards. How was the contractor found? Timelines of implementations, deliverables, for example, and their implementation plan. How are you planning to deliver all these IDs, implement, and also the mass registration? Kati kino kitegeeza nti endagamuntu ezibadde zikoma okukola omwaka guno zaakukwaako mu Desemba w'omwaka ogujja 2025. Minisita tugambye nti amaze okuwandiika ekiwandiiko kye bayita statutory instrument ekijja kwongezaayo omwaka gumu gwokka kw'abo ababadde n'endangamuntu nga omwaka guweddeko. So iyo statutory instrument bamaze ogiwandiika ate neeteebwa ne mu National Gazette. We twaweera abantu IDs nga zikoma myaka 10 kyewuunyisa nti gituuse okuggwako nga tetweteeseteese. Banna okweteekateeka kwaffe kulibeerawo ddi, so bannayuganda bakimanye nti buli alina idea